tulabe engeri gye tunaakwataganamu nga tumaze okwawukana officially. Ensonga ezo waliwo obulimba bungi nnyo bwe tulina okulaba nti tubunogera eddagala era tukireeza bannaffe we tuyimiridde. Kabaka bwe twali mu Buganda mu Tabamiruka wa 2009 yakyogera n'agamba nti Abaganda buli kaseera twagala okwogera ne bannaffe, naye tuteekwa okwogera nga twogera mazima mu bwesimbu. N'ekirala, Ssaabasajja Kabaka yagamba nti Obuganda buli mu masaŋŋanzira. Ebintu ebyo tulina obikolako, kuba bw'obanga eyayogedde ku nsanafu oluusi olina okumanya eddagala ly'oneeyambisa okusobola okulwanyisa omulabo oyo. Kaakati okwefuga kwa Buganda tekuteesebwako. Y'ensonga lwaki tugamba nti buli muntu adde ewaabwe ng'omaze okudda ewammwe, kuba okugeza Buganda senga yeefuga ne Busoga ne yeefuga, Buganda ne Busoga bayinza okusisinkana ne boogera ku ngeri gye bajja okuddukanyaamu Kiyira. N'ekirala, bw'otunuulira abantu ng'abali e Bugerere, abantu abalungi ennyo, Abasoga bayitirivu abali e Bugerere era babaddeyo myaka na bisiibo, nti relationship zaffe awo nazo tuyinza okuzoogerako wakati w'Abasoga n'Abaganda, naye nga tulinga bwe nayogedde ku byalo oba ku families nti buli muntu addukanya famire ye era teri agenda mu famire ya munne n'awa biragiro. Obe mugagga obe mwavu, togenda wa muliraanwawo n'owa kiragiro eri mukyala nti emmere olina ogiwa omwami ku ssaawa bwe ziti. Ezo nsonga zaabwe za munda. N'olwekyo teri ajja kufuga Buganda okuggyako nga Buganda ekkaanyiza okukolerera awamu ku nsonga ze tuba tulabye tulina ozikolerera awamu. N'ebyokwawukana twagala twawukana emirembe bwe kiranga ekyo kisobose. Kaakati omukulu Yinginiya Kaggwa era oyogedde ku convention mu ngeri y'emu, naye ndowooza nkuzzeemu, wabula eky'omukulu Katikkiro byeyogera ate kati Kabaka amuzizzaako, n'ekyokumuzzaako nakyo kirimu amakulu. Oba oli awo ffe kye tutamanyi waliwo ekigenda mu maaso ku bantu baffe abali e Mengo, kubanga okusinziira ku Katikkiro bye yayogera yali alabula oyo ayinza okudda mbigere bye, naye Katonda n'asiima ne Ssaabasajja n'asiima, ye kennyini n'adda mbigere ebyo. Nze nandisabye mbuwombeefu nti tubawe obudde, Katikkiro tumuwe obudde mu nkomerero, naye akimanyi kyaliko kyayinza okunnyonnyola, kuba bw'olaga nti kumpi ekintu kikusembye ate n'otandika okkirya obaako kyonnyonnyola. Kaakati bakulu, ndowooza obudde bweddeko kamalirize bwe nti okusooka nga bwe natandise ndi muzzukulu wa Kyeyu Yesebo. Tewali tabu Sebo. Mumpe kati nga sinnamaliriza. Seba tukubodde amanya go na wadde osinzidde okubisebo eri ku radio y'Abaganda Abaganda. Bala mumpulira bulungi? Tukubira bulungi Sebo. Kaakano nze nga bulijjo bapitapande Sebo ettaate. Osinzidde wa Sebo? Nsinzidde ku bizinga nga kutegedde. Landi? Nsinzidde ku bizinga gy'otegedde Mukama wange. Sebo akati kanzeeko kitereza na Mukama wange kubanga bintu bino kana papia kendi kusiika mukeka singa yangu
kitakongo tusa ku mundu abo bakira naye bino ebyakiyazi sibitegeere akati kali ndikiriya olikiriya era oline dokita kakati mbalina kinsaba mukama wange nzikirizibwe bwobanga tufaayo sebo genda njagala okusooka n'okwetonda ebbanga lyemmaze nga siripooti nga kwendikoota maze wiikendi nga 2 nga sirabikako ku mukutu nga ndi kujabeene nga bwotegedde abatamanyi tebamanyi naye nga nabamanyi bamanyi akandeeseegula mirambo kakati emikutu kansekenkendezeko ndowooza tusobole okubeera nga tuli kiriya endezaako naye dokita mukoowu omuyisa mu bufungufu nze sigenda kubuuza dokita nze basically point yange eriho eti point eyange yakoowula abantu kwegamba nze njagala okunyonyola abanauganda nga tetunaba kudda mu byakubagaata nakukola mathematics ngeri gye tugenda kufuga mu gavumenti ngeri gye tugenda kukola tutya tuve mu mboozi gavumenti erina kuvaako okusooka nga tetunaba kudda mu ebyo byakutandika kubala ngeri tugenda kugaba ddagala mulide bannange amunzizaaku tuleme okuddaawo pulogulaamu yaffe njagala nnyo education nungi nnyo na buli kimu kyona kyona nkisaamu ekitiibwa nga mukiwulira otomulayini is bano abasajja batusekerera balowooza tuli mbalaasi balowooza tuli muyadde akategeera muwulira bannange kakati kyenjagala okubanyonyola omulamu ogwayita nze wadde sibeera ku mpewo nze tumbambi kufuna by messages by abantu bange ababeera nga wakinga situation yange abantu abanondoola abantu abagezaako okunkuuma kubanga obulamu bwange buli mu bulabe olw'ensonga nze neewaayo dda era nasalawo dda tiŋŋenda obanga omulambo gwange guba ogumu ku mirambo egigenda okunula obuganda so be it mulide bannange kakati nze ekikulu kiriwe kiti ewiiki nga 2 eziyise ekibuzo kyali nti abaganda bakoze batya okwegatta kamwan oyo mukama wange okay oyagala nziremu nkube oyagala kunkubira olinze mukama wange sebo kamalirize bwe nti nga bwe natandise nti ndi muzzukulu wa kyeyina emirembe omulimu gwaffe omukulu abannakinsige ogumu ku mirimu gyaffe emikulu mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka kwe kukuuma ekyoto Buganda mirembe era mukulu wange Musolooza omulimu gwe ne ku bajjajjaffe yatambulanga Obuganda bwonna ng'agenda ajja enkumbantu asobole okulaba ng'ekyoto ekyo kyaka buli lunaku buli kiro kubanga ekyoto ekyo Buganda kyekiwa Obuganda ekitangaala n'emirembe n'olwekyo nbaza nnyo bonna bonna abenyigira mu kusaawo leediyo eno kuba olutadde omukisa okusoboza amagezi nga ngajja kumpi kitundu kya nsi yonna mu baganda bange nze nga bwe ndi wano enkumi ziweereza omuliro tujja gukuuma era embeera y'ekizikiza ejja kuggwaawo n'emirembe tujja gifuna Ssaabasajja Kabaka ayoe Ssaabasajja Kabaka ssebo awangaale tweyaniriza nnyo tweyanzeege era ssebo tutagukirina tujja kukolanga okubeera nti tuli mu nkwatagana tukuzze oyigize abantu ebyetaagisa okumanya mu Buganda era tusaba nga tuba
twagala mwongere okuyigiriza abaana mu Uganda mutambuleko mu bitundu by'ekyaggwe mutambuleko mu bitundu by'emikono muteeke Masaka muteeke ebigambo ebyo birungi nnyo era biwa abaana baffe n'abazzukulu amaanyi baleme tukubira nsingo tule mu nsi nga tukoledde Buganda omulimu ogusaanidde okubeera nga tujjanya ku Uganda sebo weebale nnyo weebalire ddala okuza kubeerawo weebale nnyo sebo. Abalungi abatuuliriza twongera okubalamusaako oba n'okubeebaza okubeera abawuliza abalungi okubeera abawuliriza ab'omulembe Omutebi